The security system ya Uganda. Nga kyekituusa security okweyongera kuba waayo kino. Nokitegeera. Following ojja kukifuna. Nsaba kinyonyere bulungi. Ogambye yani president wano kukate. Mwami Kyagulanyi. Mr. Kyagulanyi Robert. Yani. Kyagulanyi yani? Robert. Yali Sentamu Kyagulanyi. Ye president wa Ekibiina. Siye. No, I'm not the one. Empate yakyusa okulembeze ng'eyita mu mateeka. Ebintu byaffe byonna byali mu mateeka. Kakati oyagala nkugambe nti si president w'ekibiina. Nze president. Eki president omutuufu. Can you please? Nabivudde. DPTV Uganda, Down People Television. Okukyona ku lwaleero ng'omukulu Kibalama Nkonge avuddeyo n'ekiwandiiko. Ono abadde omulwadde oluvudde gy'abadde n'alangirira nti ayagala kuggyako Bobi Wine ekibiina kya NUP. Nkonge Kibalama tutandise n'ebigambo bye. Mu bigambo bye ng'agamba tasobola kuggyako Bobi Wine bukulembeze kubanga ye mukulembeze wa NUP. Bigambo bye ye yabyeyogerera. So njagala kutwala mu mboozi eno. Ekibiina kino kizze kiyomberwa. Wabaddewo ogugulana. Naye ogugulana kuva luddawa. Njagala kuzzaayo katono ng'ennaku z'omwezi 14 July 2020 Nkonge Kibalama ng'ali ne banne bakwasa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina asobole okubeera ng'akiddukanya n'okitwala mu maaso. Ng'ennaku z'omwezi 18 Septemba 2020 Nkonge Kibalama n'ajja ku kitebe kya NUP mu biseera ebyo wali ekamwokya. Buterevu ne banjulira bannayuganda ekibiina ng'era omukulembeze waakyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino byonna tubyogera saagala weerabire nti Nkonge Kibalama yaddukirako mu kooti ng'ayagala NUP emuddire ng'era agamba nti ekibiina kino baakitwala mankwetu. Ebigambo byali bingi. Omwali munnamateeka Lubega Sseggona akali amaggwa okumussa ku nninga n'atuuka n'okugamba omulamuzi nga bw'alina ekirwadde yeetaaga mazzi amire ku ddagala lye. Ebibuuzo byamusukkako obungi era saagala weerabire nti okuva Kibalama lwe yakwasa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kya NUP kino azze musajja atwalwa n'entalo muzo mwe muli okumuwamba, mwe muli ab'ebyokwerinda okumunona ku kkooti, mwe muli okubuzibwawo ng'aggyibwa mu maka ge ennaku ezaawerako, ab'ebyokwerinda okumulondoola. Era saagala twerabire nti baamuwaako n'obukuumi oluvannyuma lw'ennaku ennyingi ng'abuze okusinziira ku yali omwogezi w'ekitongole kya UPDF. Mu biseera ebyo yali Flavia Byekwaso, yavaayo n'abaako ebigambo byagamba nti ono abadde yeetaaga obukuumi era ne bamuwa aba UPDF bamukuume. Ebibuuzo ne bibeera bingi. Lwaki omuntu eyabuzibwawo azzeemu okulabika amaka ge magye ge gakuuma? Bingi ebizze bibeerawo era twamulaba nako gye buvuddeko. Ennaku z'omwezi ndowooza gwali mwaka gwa 2022 era ennaku z'omwezi zaali 22 omwezi gwa June. Ono ng'avaayo n'agamba nti ekibiina kyaffe bakiddukanyiza bubi aba NUP era twagala kituddire. N'obukulembeze n'abo bajjako n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu amuwadde obwa minisita owa Foreign Affairs olw'ensonga nti atambula nnyo mu mawanga g'ebweru. Era ne bategeeza nti Joel Ssenyonyi bamugye mu kibiina kino. David Lewis Rubongoya ne bamuwaawo ekifo ekirala
n'ebirala bingi negattaako mukwano gwange tutunuulire emboozi eno njagala ngikusensuulire oba oli awo oveewo ng'otegedde we tujjidde ku mpewo nga bingi ebyapeninga akomyewo nate asitudde enkundi ayagala kibiina kye kimuddira agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu akivuga mazaganya engeri gyakikuttemu si gye bakkaanyaako mu kubeera nga kiwa Bobi Wine basayininga gye baatuuma memorandum of understanding ekibiina tebakitunda bano baali bategeeza ti Bobi Wine yabasuubiza $5,000 egya dola ate ng'ekibiina tekitundibwa ensonga nnene z'amaanyi tugenda zitunuulira just negattaako mu mboozi yaffe ejjudde Secretary akola ku nsonga z'amawanga g'ebweru omwami omugire enfuna nnyingi nnyo ng'atambula nnyo mu mawanga g'e Bulaaya Amerika ewa Europe yonna atuukayo so obusobozi obwa bulina era abakulu abaali mu lukiiko lwa seeke eyatuula ne Delegates Conference ne basalawo nti omwami oyo asaanira kutwala ekifo ekyo era kyamuweebwa ye asigadde okujja wano okulipootinga ab'ekibiina kya NUP oba oludda olwa Kyagulanyi oluwulidde ku kugobwa ne baanukula nti bano bakazanyirizi tebalina biseera byabwe baagala kubawugula ku biriwo. Gyotuusaako engalo omukutu oli kugwa DPTV Uganda yenze Sajime aliwo okubeera nga nkuweereza ebyo ebibadde gyotabadde n'ebyo by'osobodde okubeera ng'olaba wabula nga tobisimbyeko nnyo ssira nzija ne mbikwanjululiza nenzija ne nsobola okubeera nga mbikugaziyiza nja kusaba mu bw'owembeefu video yaffe giwe like ate yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gwosoose okubeera nga olaba omukutu guno genda maaso n'okubeera nga osubscribinga bingi ogenda kubeera nga obifuna zikiriza tutandikirewo ewatali kubeera nga nkumalira obudde webukeeredde nate enkya y'olunaku olwaleero ng'ebigambo birungi si birungi eri ekibiina kya NUP ebibadde nga bijja bibeerawo era bizzeemu okusinziira ku bubaka bwennina wano bulaga nti Kibalama ajjiddwa ku ndiri gy'abadde ng'olumbe lumubala embiriizi musajja atumulwadde oyo gw'olaba ne kati mulwadde naye bamugje ku ndiri ng'olumbe lumubala embiriizi awo okusinziira ku bigenda maaso kigambibwa nti omutandisi w'ekibiina ekya NURP jukira NUP bagifunza bufunza yali NUPRP omukulu amanyiddwa nga Nkonge Kibalama Moses omukulu ono avuddeyo akakiddwa okuddayo mu kooti okuwawaabira ekibiina oba obukulembeze bwa National Unity Platform okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala bano abawaabidde Kibalama ne munne Kagombe bano bagamba nti ekibiina kino Kagombe ye ssaabawandiisi oyo ye yali akikulira kati Kagombe ye yali ssaabawandiisi waakiri ekimanyiddwa nga NURP kakati obukulembeze obwakyuka ne bujja ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayongera okifunza ne kifuuka NUP okuva mu buwanvu bw'abali bwe baali bakituumye kakati nno bano bavuddeyo
bagamba nti bazzeyo mu kooti nga baagala kooti ereme kukkiriza tabamiruka wa NUP anaabaawo ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga 2025. bawadde bano abakulu bawadde ensonga eziwerako era nga baagala kooti egaane NUP okudda mu kalulu ka 2026. kakati awo wetuli. NUP njagala kuzzaako katono emabega nti Bobi Wine waliwo kibayita people power. Gavumenti egezezzaako okulaba nga Bobi Wine emujja mu byobufuzi bino si kati wabula kuviira ddala emabega. Bwe baategeera nti Bobi Wine talina kibiina ayinza okuwandiisa people power, Balamu n'adduka n'akiwandiisa ng'ekibiina ky'abakadde. Era Balamu era n'avaayo ne yeewananaga kale kati katulabe ebibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo okuli DP Nobert Mautu wamuwulyako ng'agamba nti kati Bobi Wine alinga emmotoka etalina namba plate anti ku luguudo tebagikkirizaako. Kye yali ategeeza mu kyo nti alina okunoonya namba plate oba abalina namba plate mu abaatambulira, nga buli omu yeesunga agamba bw'ajja mu DP kijja kuba kikola, bw'ajja mu FDC kijja kuba kikola. Kakati wakati awo nga buli omu ali awo agamba aha bamunywezezza. Daba bw'abayita mu ngalo ng'ennaku z'omwezi 14 Januari 2020 akola omukago enkolagana n'ekibiina ekyaliwo nga kyatandikwawo mu mwaka gwa 2024 ekya Kibalama Nkonge Moses. Era n'ennaku z'omwezi 22 omwaka gwa 2020 era ne balyoka bakyanjulira ensi mu butongole. Kakati abaali bagamba nti Bobi Wine kati atambula ng'emmotoka etalina namba plate ku kkubo, ebigambo byali bibakalidde ku matama. Balamu Barugahara eyali awandiisiza people power ng'ekibiina ky'abakadde, ebigambo byali bimaze okubeera nga bimukalira ku matama. Era abajjukira obulungi mu kakiiko k'ebyokulonda waliwo abaagobwa nga gavumenti oba state ebagoba olwo obunafu bwe bayolesa. Ekibiina kino kyayitawo kitya ne kituuka n'ogazeetingibwa nga tebategedde nti kya Bobi Wine. Abantu abawerako ndowooza nga 3-4 baagobwa, emirimu ne giggwawo lwa kibiina kino kuyitawo. Ekitegeeza nti gavumenti already yali etidde Bobi Wine kuviira ddala mabega. Nzikiriza ebigambo ngenda bikunyumiza, mbirina mu bungi n'obutambi nkuleetedde kinywa. Njagala kuyisa mu mayengo NUP geeyiseemu, njagala kuyisa mu busozi bwewalampye naye ng'ebuvuunuka, newankubadde mu kubuvuunuka waliwo obulipo ate obuzze bugitegebwa obulala. Wakati nga tugenda mu mwaka ogwa 2026 bongedde okubeera nga bateeka emisizi mu maaso, oba oli awo bwe ginaaba tegimukubye oba tegikubye NUP kugwa gibakeereyese mu mirimo gyabwe we tugenda okubeera nga tuviira ddala. Katusooke tulabe olunaku lw'ennaku z'omwezi awo lwolengera z'ennaku z'omwezi 14 awo omukolo ogwo gwaliko abantu nga 5 era tegwali ku NUP, gwali ekibiina ekyo ekyali kiddukanyiza emirimu gyakyo ne bakwasa Bobi Wine obukulembeze mu butuufu bwabwo. Katusooke tulabe embeera eno. Over a party constitution and a national constitution that will guide him through his struggle for leadership. I hand him the national flag as well, so that he ever identifies with the national priorities. I
Robert, having been duly elected to the position of party president, swearing the name of the Almighty, that I shall bear true allegiance to the national unity platform, and that I shall perform my duties without fear, without malice, and a will and all ill will. So help me God. Ebyo byebirayiro Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yakuba ng'akwasibwa ekibiina ekyo. Bwe muba mugenderedde bendera yaliwo si eya NUP. Tusaba yes, bendera yaliwo bw'oba ogiraba erimu oba olyawo akaawukanamukko akatonotono, then oluvannyuma omukulu n'alyoka agiteeka ku mutindo ffe gwe tugirabako. Naye kale bino si bye bikulu. Olunaku olwo lwali lwa ssanyu, era ezimu ku interview omukulu Kibalama ze yakola yali atendereza ekibiina, ng'atendereza nti tukitadde mu mikono emituufu egy'abavubuka abalina okuyaayaana, abalina okwagala mu kukyusa obukulembeze mu ggwanga. Era ng'agamba yali talina kye yejjusa okubeera ng'akwasizza Robert Kyagulanyi Ssentamu obukulembeze bwa NUP. However, ebyo byonna ng'abyogera, eno ye yali entandikwa y'okubonaabona okwa Kibalama. Nga bwe nkunnyonnyodde mu kusooka nti NUP baali bamanyi tegenda kusobola kufuna kibiina kuleeta babaka na kufuna bantu beesimbawo. Ng'era bamaze okubala bw'aba tayingidde bibiina bya byabufuzi ebiriwo agenda kujja nga independent. Kino kyali kiwa omwagaanya abakulu abali ku opposition okutambula nga baniigiina. Kakati nafuna ekibiina. Musajja atunkonge Kibalama ebizibu wano we bitandikira. Era oluvannyuma lw'okuwaayo ekibiina kino, Nkonge Kibalama yabuzibwawo mu maka ge okumala ennaku ezaawera. Famire n'etandika okubeera ng'emunoonya. Ne NUP mu biseera bye yali emaze okuva mu liri eddiba lya People Power nga yeeyubudde efunye ekibiina eky'ebyobufuzi, NUP ne bateekawo pressure okubanja Nkonge Kibalama. Nkonge Kibalama addamu okulabikako ng'ebigambo amazima matuufu gali nti bikyuse. Era tumulaba mu katambi Nkonge Kibalama ng'agamba nti ayagala kibiina kye. Abakiddukanya aba NUP bakitambuza bubi. Bakitambuza bubi. Naye mu kukitambuza obubi njagala ojjukire nti musajja bino byonna abikola wakati mu kutuuyana, abikola wakati mu kutya, abikola wakati mu kubeera nga alaga waliwo ekiriwo. Njagala era mujjukire nti tuleme kunenya Kibalama. Lwaki tetumunenya? Kibalama y'omu ku bantu abalina obujulizi nga n'olwala baalugyamu. Era mu kugibwamu kw'olwala Kibalama yali mu kkooti n'alyoka alombojjera Bobi Wine byayiseemu. Njagala nga tetunnaba kubeera nga tugenda wala mu kifaananyi ekyo. Era kano katambi dwe lunaku Kibalama lwe yaleetebwa mu kkooti n'alaga omulamuzi ekigere ng'enjala baaziggyemu. Wabula basobola okusharinga ebigambo ne Bobi Wine ku lunaku olwo. Era nja kusaba tusooke tuwulirize ebigambo bino. Biyinza okubeera wala naye nkusaba gezaako lwana okakase nti owulira ebigambo bino. Gezaako nga bwe kisoboka olabe nga owulira ebigambo bino. Ojja kutegeera nti gavumenti eno tetandise lwaleero okutya Bobi Wine. Amazima gali nti agitudde mu kifuba okumala emyaka. Banoonya we bamwekwakkulirako bamuwommoze ebbali. Omusajja abalemeddeko.
njagala tuwuliriza akatambi kano ojja kutegeera obubi obuli mu gavumenti eno. Banji kumwe mwalabe ekifaananyi kino mwebuuza abantu bano bali mu kunyumya biki, bigambo ki Kibalama byali mu kugamba Bobi Wine era bigambo ki Bobi Wine byali mu kugamba Kibalama. Of course fena twali curious okumanya biki bali mu kudiscussinga. Well and good. Ka video kakana kaina maloboozi nawe kenyini weewulirire ku njagala otulokalire ka video seka wanvu nnyo kadakiika ntono nnyo kadakiika nga nnya n'obutikitiki nga biri awo. Naye bannanga basajja bano babi nnyo njagala osooka owulire bulungi mwami Kibalama ebintu byanyumya. Njagala owulire bulungi nnyo oba osobola oteeka essimu yo ku kutu n'owulira bulungi kagambo ku kagambo kikole kaako njagala owulire bulungi. They might not allow you to interacting nange after here. So I want you baba kwati Bali mbali. Yo. Baba to challenge. Njara botira tusigere otia. Baba kubi. Patate video eri janala. Video janala bechira. Yes, you can try to call pressure ya mani. Batwagala baba. Yeah, Pakashi. Yeah. Pakashi mo. Pakashi mo. Kakati. Gira chimo. Hello, nabalanga naso bo. Oyo namalabanga n'erisoano lyali naye kinjagala about confidence. I've been in this situation. Banku n'enyigo aliwa nali eyo nga manyi ngenda kufa. Mukyala wange bwe yandukako nga nkaba yaŋŋamba sirika kyokokola guma ensi eyimiridde nabo. Kati nga bamekenza shuwa mwe babasiiga ettaka timwatuliddemu bannayuganda olukwe nebateeka anti birira kavidiyo ako temwakola newankubadde mwakakola under duress bakayisa eno nga bagala babatanishinge abantu baleme kubanabirira era nze kimpadde confidence n'okwogera naawe era katugenda tandika again afresh international community abantu because our protection is the people. See that we are security. Zika kati kubuulira kino. Nagezzaako okufuna ng'ekyomuga. Stage. Ekiriza. Kyagulanyi kiyimirirawo ekibiina kya established. Kyagulanyi alina okujjana independent. Era Kyagulanyi asobola okukola ekyo nanoonya mangu emikono nga yanoonyeza kuba independent ekigenda okuyimisa Kyagulanyi osobola okwebera ku nsi ekigenda basekoya omuti ekibiina Kyagulanyi wakibuuza wakiwa buwi wakulaki Kyagulanyi full of people. You pay with your life. They told you to pay with your life. Whenever there's a right to do. You pay with your life. Yes, sir. The people will stand with you if you stand with them. Don't be intimidated. Don't be intimidated. They cannot kill you if the people stand with you. They cannot kill you. Then I'm going I'm only here to give you confidence. Whatever you're going through, I have gone through. But I'm finished. Era ekibayagala okudisconnecting eyo kubakozesa eyo video nakulaba wano ng'eriiso liri bruised. Yeah, I was watching. I'm going to you can't expect that. I can imagine.
can imagine. But my brother, if you stand firm, I know. Kadiba kuita ku intimidating. Banji kumwe mwala wecho. Iwo okuwanyisiganya ebigambo mu bulungi oba okugabana ebigambo wakati wa Nkonge, Kibalama, Moses ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu bigambo ebigabaniddwawo mubaddemu Bobi Wine ng'amugamba kituufu nakulaba baakutulugunya era nakulaba nga ne wane ebbali w'eriiso olinga eyakubibwa ne namugamba kyoba omanya ife tuyimirira ku bantu so tetuyimirira ku mmundu. Namugamba nti njagala nange ojjukire bwe bankuba mu Arua bankuba naye nasigala nnemedde ku mazima. Ebigambo bino Robert Kyagulanyi Ssentamu abigamba Nkonge Kibalama wakati mu kumugumya. Jjukira Kibalama ajja mu kooti, okujja mu kooti nga musajja wattu ebigere babikubye. Era emboozi eno njagala njikuwe nga nkwongerera nako kubanga Nkonge bw'agamba nti ayagala ekibiina kimuddire, aba NUP bamukwata ne bamuwalawala mu kooti era ne balagira kooti emuyite ajje. Wuliriza, kooti bweyita, in fact ndoza tusooke tulabe emboozi nga kooti ewaliriza Kibalama okujja yennyonnyoleko ku biki byagamba nti ekibiina kimuddire byataateekako mukono era abannyonnyole dwaki mu kusayininga ano ayina emikono ebiri ku ndagaano. Kisoboka kitya? Tusooke tufune akatambi kano mu kooti. The second and ninth respondents should appear in court for cross-examination on 25th September 2020 at 9 a.m. Omulamuzi okusalawo bw'ati kivudde ku bannamateeka ba Kyagulanyi ne banne nga bakulembeddwamu Medad Lubega Sseggona okutegeeza kooti nga bwe bafunye ebiwandiiko ebirala ebiraga nti tebakyali bannamateeka ba Moses Nkonge Kibalama ne Simbwa Kagombe nga n'ebiwandiiko ebyali biwerekera omusango guno bikyuse nga kati baagala Kibalama ne munne baleetebwe mu kooti okubitebya. Our view is that we need to first analyze the affidavit and make particular responses and thereafter we shall close our case. Kino nakyo kivudde ku omu ku bannamateeka b'abawaabi okusituka n'ategeeza kooti nga ye bwali munnamateeka wa Kibalama Moses Nkonge wamu ne Simbwa Paul Kagombe ate nga mu kusooka bannamateeka ba Kyagulanyi be baali bannamateeka ba Kibalama kubanga babawaabira bombi. Munnamateeka ono ategeezezza nga mu kiseera kino bw'akiikirira Kibalama nga n'ebiwandiiko ebipya kati biraga nti Kibalama tawanyisiganyangako kibiina ekyogerwako ne Kyagulanyi. Kati ababiri bano basabiddwa okweyanjula mu kooti ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno okubaako ebibuuzo bye bababuuza oba nga ddala kituufu ekibiina baakiwaayo oba nedda. Okutuyamba okutereeza rekodi ya kooti era kooti ebadde yakisa nekkiriza. Ensonga ey'okubiri tumanya ali emabega w'omusango guno naye tetugenda kumwogerako leero. Kyokka bino bize mu kiseera nga Moses Kibalama ne Simbwa Paul Kagombe nga bali mu mikono gy'abakuumaddembe. Kyokka ng'eggulo bano balabiddwako mu katambi akamu nga basaba akulira National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu okukomyawo ekibiina kyabwe. Kyokka nga gye buvuddeko abakulu bano balabibwako nga bawaayo ekibiina kino. But of course when someone comes up, turns up with an offer of something, you know, to go as good as $5 million, any individual would go in for the same. That's how we fell into the trap. It was a good promise, we hoped so. And then, of course, we had not worked with this group. We wouldn't know them until we get closer to them and we say, hey, what's this? We are messing up our party. Over a party constitution and a national constitution that will guide him through his struggle for leadership. Mu katambi kano abakulu bano era bategeezezza nga bwe babanja Kyagulanyi obukadde bwa $5
kyokka okusinziira ku Kyagulanyi tabanjibwa nnusu n'emu nga nabo mu kiseera kino tebamanyi na mayitire ga Kibalama. They promised us that they would give us a lump sum of $5 million. That is when the money comes from their donors, because they have funders from outside sources. And this has not come to pass, and it is not even talked about in the line of this. Ebyadde biyitingana nti simanyi twamusuubiza ssente, ebyo byonna bya bulimba, byonna bya kiyaaye. Twalondebwa mu butuufu era ne records weeziri, era ne mwami Kibalama okuva twalangirira National Unity Platform n'obukulembeze bwayo obupya aze atiisibwatiisibwa nga bwe yabategeeza mwe bannamawulire. Amaka ge gaze galondoolwa ebiseera ebimu nga tasula nayo. Wano wasinzidde n'ategeeza nga bw'amanyi abo bonna abamuwalana, kyokka balina okumanya nti wakubeera ku kakonge k'akalulu ka 2021. Afuba okukola kyonna kyasobola okukola mu mbeera yonna okulaba nga sibeera ku kalulu mu mwaka ogujja ogwa 2021, kuba amanyi singa mbeera ku ballot paper talina chansi yonna. Ne baleeta emisango nga basoomooza okuzaalibwa kwange, abalala abandoopye n'okundoopa lwaki nazaalibwa, naye era byonna bigenze biyika. Naye tubakakasa nti bino byonna bikolebwa naye tebigenda kumalako, tugenda kuwangula oluvannyuma lwa byonna. Gye buvuddeko abamu ku bamemba b'ekibiina ki National Unity Reconciliation and Development Party okuli Difas Basire ne Hassan Twal bakuba eyatandikawo ekibiina kino Moses Nkonge Kibalama mu mbuga z'amateeka nga bawakanya okwayo ekibiina kino eri Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mu kiseera kino bakiyita National Unity Platform era nga kino kikulirwa Kyagulanyi mwennyini. Abalala bavunaanibwa ne Kibalama kuliko Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform, omuwandiisi waakyo David Lewis Rubongoya, Joel Ssenyonyi nga ye mwogezi waakyo wamu n'abalala. Abawaaba bagamba nti Kibalama yakola enkyukakyuka mu kibiina nga tabeebuuzizzaako. Enkyukakyuka zirimu okukyusa erinnya ly'ekibiina okuva mu National Unity Reconciliation and Development Party okudda ku National Unity Platform. Obukulembeze okuva wa Moses Nkonge Kibalama okudde wa Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'abakulembeze abalala. Bano era bavunaana n'akakiiko k'ebyokulonda okukkiriza enkyukakyuka zino ze bagamba nti teziri mu mateeka. Kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omusanvu Kibalama yakwasa obukulembeze bwa National Unity Reconciliation and Development Party eri omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri abawaabi gye bagamba nti teyategeerekeka era omukolo gwetabibwako abantu batono ddala nga bano baali 51. Kati bano baagala kkooti eyise ekiragiro ekizaawo ekibiina kyabwe era ebyakolebwa bitwalibwe nti tebyali mu mateeka. Keeka katambi naye njagala ddako emabega katambi ako waliwo omwami ye ssaabawandiisi oba eyali akola nga ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo ayina waayogeredde ng'omulaba ayagala na kukaaba. Ekitegeeza nti akatambi ke baakola ekiro omwami oyo bw'oba omulaba ng'ayogera osobola omutuwaako eddoboozi yekka omulaba ng'awo batuwe bokka. Okukomyawo ekibiina kyabwe kyokka nga gye buvuddeko abakulu bano balabibwako nga bawaayo ekibiina kino. But of course when someone comes up, turns up with an offer of something, you know, to go as good as $5 million, any individual would go in for the same. That's how we fell into the trap. It was a good promise, we hoped so. And then, of course, we had not worked with this group. We wouldn't know them until we get closer to them and we say, hey, what's this? We are messing up our party. Over a party constitution and a national constitution that will guide him through his struggle for leadership. Mu katambi kano abakulu bano era bategeezezza nga bwe babanja Kyagulanyi obukadde bwa $5 kyokka okusinziira ku Kyagulanyi tabanjibwa nnusu n'emu nga nabo mu kiseera kino tebamanyi na mayitire ga Kibalama. They promised us that they would give us a lump sum of $5 million. That is when the money comes from their donors, because they have funders from outside sources. And this has not
come to pass, and it is not even talked about in the line of this. Ebyadde biyitingana nti simanyi twamusuubiza ssente, ebyo byonna bya bulimba, byonna bya kiyaye. Twalondebwa mu butuufu era ne records weeziri, era ne mwami Kibalama okuvayo twalangirira National Unity Platform n'obukulembeze bwayo obupya. Kakati bino byonna ng'obiwulira, njagala ojjukire ggwe Munnayuganda nti emirundi mingi abantu gavumenti bezze ekozesa bino byo tebikyuka, simanyi oba bakikwata kikwate. Bwe bakwata omwana oli gwe bayokya paasi bamugamba $1,500,000 eza dola n'okumuwa amaka, bino bazze babisuubiza abantu. Kati omuwendo gwe gumu ne bano gwe babasuubiza, naye olabye nga kavidiyo baakakola mu kukaaba wakati mu kubeera nga bali ku bunkenke, ate nno yo Kibalama mugumuugumumu, naye ate ono omulala ye katono akaabe. Oba okitegeera? Ne kale ekyo kiyinza okubeera nga si nsonga nnyo, naye ekiri emabega. Natandise nkugamba nti Kibalama bukyanga akwasa Bobi Wine ekibiina, emirembe mu bulamu bwe tegiddangamu kubeerawo. Musajja twayinza n'okuba yasangibwamu ebirwadde ebirala, ne kati ebirwadde ebirala byegasseeko obunkenke, byegasseeko obuzibu, byegasseeko embeera. So awo wennyini njagala kufuna katambi ka David Lewis Lubongo yange ayogera ku mbeera eno, naye mu kwogera ku bino agamba nti ekisooka John Bosco Kibalama talina kyabanja. Ekyokubiri, ng'ekibiina bo balowooza nti bali mu mbeera nnungi ne Kibalama, naye waliwo abantu abali mu kusikasika Kibalama olw'okuba yawa NUP ekibiina, yawa Bobi Wine. In fact gavumenti erwana NUP erwana Bobi Wine ng'omuntu, kubanga nkimanyi NUP neegeza Bobi Wine agivaamu ejja kuddamu eoperating emirimu ng'ebibiina ebirala. Oba ntegeerekeka? So katusooke tufune ebigambo bya Lubongoya at the same time n'ebigambo bya Joel Senyonyi. Basire difasi bwe bagenda mu kooti oba abantu beeyita amaanyi ago ne bagenda mu kooti, twatuula naye wano n'ayita abamawulire n'ababuulira bulungi nnyo nti abantu abo tabamanyi, si bamemba b'ekibiina. Muzeeyi Kibalama yennyini n'agenda mu maaso n'akola affidavit n'awandikira kooti ng'agamba nti ekibiina kyakyusibwa bulungi nnyo, obukulembeze n'ebirala bwe bityo. Kiki ekyaddirira? Muzeeyi Kibalama n'agenda mu kooti. Mujjukira bulungi nnyo mu biseera ebyo ye n'esimbwa ne batuulako nga tetukyasobola balaba, nga tetumanyiwa we bali, nga tubakubira amasimu abantu abalala b'enjawulo be bagakwata, abagamba tuli bapoliisi, tuli b'amagye n'ebirala bwe bityo. Byonna ebyo byayogera ensi yonna emanyi bulungi nnyo nti si yayogera, wabula abamukozesa luli bakyagenda mu maaso n'okumukozesa. Ffe nga NUP tutambulira ku mateeka. Ssemateeka w'ekibiina kya NUP alambulula bulungi obukulembeze, ojja otya mu bukulembeze, ovaamu otya mu bukulembeze. Kati tulina emyaka 5 obukulembeze bwe bukyusiza mu NUP, era emyaka 5 nga giweddewo ekibiina kigenda kuddamu kituuze tabamiruka wakyo ba delegates conference kiryoke kironde abakulembeze abapya okusinziira constitution yaffe. Kibalama ya resigninga ku bukulembeze bw'ekibiina, resignation ye gyeri mu electoral commission ne ku mpapula eziri mu court kweri. So talina buyinza obwogera ku nsonga za NUP. NUP erina obukulembeze bwayo nga ssemateeka wa NUP. Okay, kakati Kibalama nze saagala mmunenya kuba amazima amatuufu gali nti musajja wattu bino bigenda maaso bakakamukake. Njagala kujjukizaayo Kibalama bw'ajja mu kooti n'alaga omulamuzi ekigere
ng'enjala baazikuddemu. Kooti eyo abajjukira omukulu amanyiddwa nga Lubega Sseggona ye yali akulembeddemu bannamateeka ba NUP oba aba People Power. Yakunya Kibalama. Musajja atunaatuuka ekiseera n'agamba omulamuzi nti njagala mazzi. Ne bamugamba sooka omalize kino naga mwagala nfiire wano njagala mazzi. Ndina mulwadde nina eddagala ery'okumira. Era kooti n'esooka erindako omukulu n'ayiwayo olwendo lw'amazzi. Ng'ebibuuzo bimususseeko. Nene wankubadde nga byali bimususseeko nze simunenya. Kubanga kyeyalimu mu katambi mu kooti nga ku mutima gwe kuliko kirala. Nga ne mu kooti ayogera birala. Naye ng'abyogera olw'okuba ebweru waliwo abamulinze. Era abajjukira obulungi ekkooti eyo bwe yaggwa Kibalama ng'afuluma amagye ne gajja ne gamunona ne gamussa mu mmotoka y'amagye Kibalama n'abuzibwawo. Nga bamujja ku kooti kwennyini ne bamubuzaawo. Bwe bamubuzaawo era amawulire gaayogera ku ssaawa zaalinga nnyo ez'ekiro Kibalama ne bafulumya akatambi ng'agaye tebamuwambye ali bulungi atalina buzibu. Abantu ne babuuza kati lwaki otugaa nti tebaakuwambye? Okitegeera? So mu statement za Kibalama bwe yali ayogera yatutegeeza nti yasinkana omukulu gwe yaneeminga erya Muhoozi. Wabula agattako agamba nti bw'amusinkana yasinkana omulala omunene yagaana omwogera erinnya. Kakati bw'agamba nti nasinkana omulala omunene gw'osobola okwopimaapima. Bw'abanga yasooka ng'amagye gamuwambye ne bamutuusiza mu maaso ga Jeno Muhoozi. Bw'aba agamba nti naye waliwo omulala omunene eyajja, ani ayinza okubeera? Ekyo nkikulekedde. Era mu katambi ke njagala owulirize Kibalama agamba sisobola kwegaana nti kino ekibiina akikulembera si Kyagulanyi Ssentamu. Ne bye twakola byonna twabikola mu mateeka. Naye saagala kulwana na state. Kakati bw'agamba nti saagala kulwana na state we tuvugira ne tuddayo yasinkana Jeno Muhoozi. Ne waliwo n'omunene omulala eyajja. Kakati ate wano n'akugamba olwazze okwogerako eri bannamawulire bamwokya kajojijoji w'ebibuuzo n'agamba nze saagala kulwana na state. Era yatuuka musajja atunga ebibuuzo ebimu bannamawulire bamwesibyeko naye nga tayagala na kwogera. Ekitegeeza omusajja ono ku mutima gwe mumativu n'ekibiina kye gye kyalaga era obukulembeze bwakyo, naye ebikolebwa emabega wakati nga gavumenti eri mu kusala entoto ekutta abayimbi ebatadde mulengo ebagasse kakota balwanyise Kyagulanyi, si kulwanyisa NUP, kulwanyisa Kyagulanyi individual. Wakati nga ekutte bannabyabufuzi ebagasse mulengo kakota balwanyise Bobi Wine, si NUP. Balwanyise Bobi Wine. Wakati nga okutte ebitongole by'okwerinda buli lunaku okyusa abasirikale, ono simanyi oleeseyo zi acting simanya biki oleeseyo biki, bakyusa abasirikale ng'abakyusa engoye mu katale. Naye nga aimu yaabwe eriki kulwana Bobi Wine ng'omuntu, si NUP. Bobi Wine ng'omuntu idea. In fact balwana Bobi Wine nekyebeerabira nti Bobi Wine takyali muntu. Bobi Wine yafuuka idea yatuula mu mitima gy'abantu. Kale nno umma bakulwana Bobi Wine musooke mulwana ekiri mu mitima gy'abantu, mumusangulemu. Awo temwetaaga na kukwata Bobi Wine, mumusangule mu mitima gy'abantu bwe muti. Ekyo bwe munaakikola temwetaaga na kukwata ku Bobi Wine, yajja kuba agudde. Mwe mulwane na idea mugisangule mu mitima gy'abantu. Kye sisuubira nti ne bwe babongera emyaka 60 mukisobola. Ekyo kizibu. So Nkonge Kibalama ali wakati mu katu. Nenjagala tulaba akatambi kano kawaamatu kawulirize bulungi, katunnyonnyola Nkonge ku mutima gwe.
ebinnyonnyola mu kano akatambi osobola okutegeera Kibalama omutuufu ne Kibalama afulumya eddoboozi abo banjawulo katusooke tukafune. I had a lot of threats along the way at my home at night. Yempanisa abasirikale ne basula wano ku mulyango emiryango ewange nga naye baka mu nnyumba. Ennaku zonna obadde ng'osa? Kijja kukikubuulira batwala Mbale gitwadde. Ani abatu? The security system eya Uganda. Nga kyekituusa security okwentula kuba waayo kino? Nokitegeera. Following ojja kukifuna. Nsaba kinyonyere bulungi. Ogambye ani president wa North Kate? Mwami Kyagulanyi. Mr. Kyagulanyi Robert. Yani. Kyagulanyi yani? Robert. Yali Sentamu Kyagulanyi. Ye president wa Ekibiina. Si No, I'm not the one. Okujja ku courting ne bekyusizza musala yaayo. Otherwise it's I handed over properly. So I have no claim over that part. Bino tebiri mu state. Takolera ku kutambuza tugane point state. Ngoyogeranga polisi yego butumanyi. Niboera gwo okola otya? Niboera gwo okola otya? Ngolinga tisiwa. Okola otya? Niboera gwe ng'oli mu ngatto zawe muno mu nnyambadde. How do you handle that? What's feeling otya? Kitegeeza kyokola tokyagala. Please, I want to walk in town tomorrow. I don't want to get me in any way. I want to walk tomorrow to town. I want to be a free man. You are putting me in conflict with the state. I'm not in that category. I want freedom and I want to remain free. I'm not in conflict with the state and I can't conflict with the state. But you're already doing it. No, but now I'm here, I'm a free man. Probably I should go in the bar, you should understand that I'm a free man. Are they not taking you back to Mbale? If you're free. But I'm free. Will they not take you back to Mbale? Or will they not You'll be informed, I don't know. You'll be informed. How shall we be informed? Amulega fuluma, nisiri kiyenje. Ebitokako bifuluma mu public. Naffe tukusaasira nga batabani bo, Ebintu bizibu. Nga batabani bo tukusaasira. Ebintu bizibu. Sure. Ogambye nti tolina buzibu na Kyagulanyi president w'ekibiina kati ate nga it is the issue of deportation in court. So which is which? Empati yakyusa okulembeze ng'eyita mu mateeka. Ebintu byaffe byonna byali mu mateeka. Kakati oyagala nkugambe nti si president w'ekibiina. Nze president. Ye president omutuufu. Can you please? You know, abantu bayita mu bulumi nga oyinza obutabutegeera. Naye omwami oyo alina obulumi bw'ayitamu. Ensi bw'eyinza obutategeera singa oba tofumiitiriza nnyo. Lwaki nkugamba bwe nti alina wakugambidde nti njagala kubeera n'eddembe lyange. I want to be free. Njagala okuba n'eddembe lyange. Naye ate n'amala n'agamba nkulabikira nga ate alina ddembe. Oba oyagala mmale genda mu bbaala omanye nti nno nina emirembe. Ekyo kyokka kimala okulaga nti omusajja ne waali kirabika aliwo abamutambulizaako amaaso. Awo bannamawulire tebakitegeera butegeezi, ne naawe wennyini waliwo abaaliwo. Abuuziza oyagala ngambe nti si ye president w'ekibiina,
buli kimu twakikolera mu mateeka buli kimu kyayita mu mateeka gweoyagala nveyo ngambe nti si ye president w'ekibiina naye bwe babadde bamubuuza mu kusooka wali musajja wattu abagambye okusinziira ku bibuuzo bye babadde bamubuuza ababuuzizza mwagala nnwanyisa state sisobola kulwanyisa state that statement emala okujjuliza ebibuuzo by'olina ku Kibalama nti newankubadde bino byonna abikola olw'okuteeka obunkenke bannange njagala mbajjukize NUP singa teyataataaganyizibwa mu kalulu akawedde kubajjukira waaliwo okutya abantu abamu abalina okwegatta ku NUP bambi baatuuka ne batya nga balaba ekibiina kigenda kiri mu kooti akaseera kaweddeyo abamu ne bagamba owaayi tetujja kulemwa genda mu bifo gye tulina kulaga ng'ekibiina bakiganye okuyitawo but finally ne kiyitawo singa NUP teyataataaganyizibwa abantu abaali bagenda okwesimbawo ku NUP tobabala na bungi kakati tusemberedde akaseera kennyini tugenda mu kampeyini jukira luli NUP efomingawo ekibiina ky'ebyobufuzi nga wabula emyezi 3 tugende mu kampeyini emyezi 3 nga bamanyi bagimaze kyovola waliwo abaagobwa bulagajjavu ddala ekibiina kino kyayiseewo kitya emyezi 3 kakati leero tukyabuzayo emyezi 6 in fact 5 batandise ogamba NUP bagitwala mu kooti buli kimu bakizuukusizza kati baleese ekiyinza okulimitinga abantu okwongera okwegatta ku NUP okwesimbawo ku kaadi yayo nga bwe bagukola luli ekizuukusizza guno omusango si kubanga bamanyi bagenda guwangula just kusiigirira kifaananyi abaagala okwegwanyiza ebifo ebyenjawulo nga bayita ku kaadi ya NUP nti essaawa yonna ekibiina gavumenti oba kooti eyinza n'okidisqualifyinga kekitegeeza tugenda tunuli abamu ku bannabyabufuzi nga batandise okufuna ebirowoozo oba nnyingire NUP ne watya nga kooti esaze ate mulaba kye bakoze wannalukoola ebitasoboka bisoboka basobola gidisqualifyinga ekituufu kiri nti tebagenda gidisqualifyinga singa babadde bagidisqualifyinga tebandikkiriza amendments ezakolebwa mu constitution yaabwe zikolebwe era bazigazeetinge kati ekyo kyokka kimala okulaga nti weeri era egenda beerawo nekino baagala kendeeza ku bungi bw'abantu abagenda ogyegattako si balonzi naye abagenda okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo jjukira NUP guno omulundi eranduludde ku bigere neeyingira mu bifo ebyewala evudde mu Buganda neesenserako mu bitundu ebyewala kati ate yeewala bannabyabufuzi batono ababaddeyo ne ku maanyi kakati ate abantu balaze interest mu buli kitundu kya ggwanga okwesimbawo ku NUP kati baagala kuteekawo fiya abaddemu omumativu mu mutima nti ngenda kwesimbawo ku kadi ya NUP atandika okugibuusabuusa NUP bwegenda mu kooti esimatuka kakati ne bagamba tukoze tutya bino ebirala biringa ebiganye tuzuukuse omusango gwa Kibalama tuzuukuse omusango ogwa Kibalama but NUP byebyo ebiriyo nsuubira statement kyokka ate teweewuunya nga Bobi Wine asirise busirisi nyo rasta naye engeri gy'abalamu ebyobufuzi mwana omuzannyi alinga ye yagutandika mu Uganda naye nsuubira statement okuva mu NUP statement bw'enaaba tevuddeeyo official nsuubira ekyo kasita kivuddeyo bannamawulire bagenda babuuza omwogezi w'ekibiina oba omumyuka we but okufuna okuddibwamu okutuufu ddala tuyinza owulira okuva ewa Joel Ssennyonyi nga bamubuuza ku nsonga zino so katulinde abakulu butya we banaayanukula ebibuuzo bino
naki kye banaababazaako but enteekateeka nnene. Mujjukira wabaddewo akanyoolagano akanyoola bikya okulaba ng'ekibiina kino constitution eyitawo tebibadde byangu muganda wange. Mujjukira Mpuuga ng'ayita muyambi we yagenda n'awaaba omusango mu kkooti. Kati akakiiko k'ebyokulonda ne kabeeraawo nga buli we bagamba naye constitution yaffe twagyamendinga mugigazetinge nga bagamba waayi waliwo eyawaaba omusango gukyali mu kkooti. Kakati yakamala okubeera ng'egazetingibwa. Kakati ate Kibalama akomyewo agamba njagala bukulembeze bwange. Naye jjukira Kibalama bamugye na ku kitanda. Musajja wattu ajjiddwa ku kitanda gy'abadde amaze ebbanga nga mulwadde. Bamuleesa dde emizannyo gy'ebyobufuzi. Oyinza n'okusanga omusajja wattu afudde kubanga already mulwadde. Kibalama bukyanga awa Bobi Wine kibiina wallahi emirembe mu bulamu bwe jaggwawo. Ewaka weetooloolwa amagye mu kkooti bamugirawo kabangali sina kabangali wabula emmotoka y'amagye nga n'emizinga giva emabega. Ekitegeeza nti yenna yali amutumiza yali Kabejja yali munene. Kyovala bakugamba nti ye kennyini agamba eri yasinkana Jeno Muhoozi. Ne waliwo omulala omubeda ate eyajja. Kakale woba osinkanye Jeno Muhoozi ekitegeeza we bagamba nti waliyo Kamenyi eyajja. Kamenyi ateekeddwa okubeera nga yali fount of honor. Teyali munene musayi tosiriwala. So yali Kabejja. Kati ate Kabejja oli bwagala Kabejja okusukka ku Muhoozi kitegeeza fount of honor. Okitegedde? Ate fount of honor ani gwayinza okusetukira ebyo si bya protocol ayina kuba mutabani we. Anti abo biva mu bya protocol ne babeera mwana na taata. Kati taata kyangu nnyo okuvuga akamotoka agende omwana alaba omwana kyamugamba. Okitegedde? Kati asobola ositula fount of honor ateekeddwa kubeera Muhoozi. Ate nga bakugambye Muhoozi ye yatumya. Bw'aba ye yatumya oli n'asangawo waliwo eyajja ate omubede. Ekitegeeza nti byebyo tunaasukkako wano. Njagala kubebaza bwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutugoberedde. Wabula abagenda okwesimbawo ku kadi ya NUP ekituufu kiri nti mubeere bagumu. Wano nga luli we gwali ne kati we baagala okukola. Kakodyo ke kamu tewali kalala. Yenze Sajjime mbadde nsinziira ku DPTV Uganda okubeera nga mbaweereza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ntambudde ne Morgan ku kamera so nga ate mu production wabaddeyo Abe. Mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu ogw'ettendo gwe mukola abakulu okubeera nga bannansi bannayuganda emboozi zibatuukako ate nga ziwooma okulaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala bateera wano mbagambe nti mubadde balabi balungi ate era mubadde bawuliriza balungi atakumira mpeera abatukumire. Mubeere bulungi mweraba. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze ennamba yange yeeno eri 07 07 Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.